Essula ey'omwenda. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abameedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye, nze Danyeri ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggyirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gye myaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira, nga nsiiba enjala era nga nnyambala ebibukutu n'evvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti, Ayi Mukama, Katonda omukulu era ow'entiisa, atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi, era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'abantu bonna ab'omu nsi. Ayi Mukama, obutuukirivu bwe bubwo, naye ffe amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, nga leero. Abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna, abali okumpi n'abo abali ewala, mu nsi zonna gye wabagobera, olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe. Ayi Mukama, amaaso okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe, bassekabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe, kubanga twayonoona ggwe. Mukama Katonda waffe y'alina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira mu mateeka ge ge yassa mu maaso gaffe abaddu be bannabbi. Weewaawo, Isirayiri yenna asobezza amateeka go, nga beekooloobya baleme okuwulira eddoboozi lyo. Okukolimirwa kye kwava kutufukirwako n'ekirayiro ekyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wa Katonda, kubanga twamwonoona. Naye yanyweza ebigambo bye bye yayogera ku ffe era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga, bwe yatuleetera obubi obunene, kubanga wansi w'eggulu lyonna tekikolebwanga nga bwe kyakolebwa ku Yerusaalemi. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatuggyako. Era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe, tuleke ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu era tubeere n'amagezi mu mazima go. Mukama kyeyava atunuulira obubi n'abutuleetako, kubanga Mukama Katonda waffe mutuukirivu mu bikolwa bye byonna by'akola, naffe tetwawulira ddoboozi lye. Ne kaakano, Ayi Mukama Katonda waffe, eyaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri n'omukono ogw'amaanyi era eyeefunira ekitiibwa nga leero, twayonoona, twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bwekooloobye buve ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe, Yerusaalemi n'abantu bo bafuuse ekivume eri abo bonna abatwetooloola. Kale kaakano, Ayi Katonda waffe, wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, era ku bwa Mukama oyazike amaaso g'awatukuvu wo awazise. Ayi Katonda wange, tega okutu kwo owulire, ozibule amaaso go, otunuulire ebyaffe ebyazika n'ekibuga ekituumibwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, wabula olw'okusaasira kwo okungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, sonyiwa. Ayi Mukama, wulira okole. Tolwawo. Ku bubwo wekka, Ayi Katonda wange, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumibwa erinnya lyo. Awo bwe nnali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri, era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange, weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba, omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi. N'anjigiriza n'ayogera nange n'agamba nti, ggwe Danyeri, kaakano nfulumye okukugeziwaza mu kutegeera. Bwe wasooka okwegayirira, ekiragiro ne kifuluma nange nzize okukubuulira, kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale lowooza ekigambo ekyo otegeere bye wayolesebwa. Ssabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo
n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangibwa, n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa ku oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo Ssabbiiti 7, era walibaawo Ssabbiiti 62 ne kizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newaakubadde mu biro eby'okutegana. Era Ssabbiiti 62 bwe ziriggwa, oyo afukibbwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu, n'enkomerero ye eriba n'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo, okuzisa kwalagirwa. Era aliragaana endagaano ennywevu n'abangi okumala Ssabbiiti emu, ne mu kitundu ekya Ssabbiiti alikomya ssaddaaka n'ekitone, ne mu kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa, n'okutuusa byonna okutuukirizibwa. Okwo kwe kwalagirwa, obusungu bulifukibwa ku oyo azisa.